Inside Story Uganda, real source of political updates. Batambula bagenda twegattako naye nga muganda wange Luyimbazi Nalukoola muna Kawempe North omugole waayo eyakamaleko emyezi obwezi yamaze okutuuka mu program. Ssebo nsanyusa nnyo okulaba. Nange nsanyuse ssebo okubasanga mbawulidde wano nga mwewaana mwembiriri nti muli bannakyalo. Ne ntyatyamu omanyi bannakyalo tebagendagenda mu Bwakabaka bwa Katonda. Ekinabagaana Ekigenda obbagaana okgenda mu Bwakabaka bwa Katonda. Nze ntinde ne kutunuulira omaleyo ebintu byo ekigenda okugaana bannakyalo okgenda mu Bwakabaka bwa Katonda. Effutwa, enge, obutaagaliza, obulogo, abo bannakyalo bamulembe ki oyogerako bannakyalo era lulinga lukolosofa nti tebagendagenda mu Bwakabaka bwa Katonda. Lwaki omuntu asobola okubeerayo mu kyalo naye nga yeesanguddemu ebyo byenjogerako yagenda mu Bwakabaka bwa Katonda. ntegedde ojja kutuuka waawo Edda ebyo kyetuba tubyogera tubirabira ku buduuka obuli eyo mu byalo obulimu emiguwa enkejje ezijjudde enfuufu ng'ekibireese abantu abakulinaanya awo bw'okaggulawo okukukolera effutwa ne bagaana okugulako ne bakwogerera ebikikinike ti oyo eyagula amayembe omulabi bwe yagguddewo edduuka. Nze naye kyenteesa bannakyalo mukolagane ate bwe mugaggawala obugagga bubalabikeko. N'ofuna miliyoni 400 omwaka ng'ozitunda mu mmwanyi naye era n'osigala ng'okyajja ku mukolo ng'oli mu kipikapu ekijjudde obusa n'ekikabuutibuuti. Nedda bw'ojja ku ppate ya munno yambalako bulungi otambulira mu kimotoka ekirungi n'abaana bakulabe baagala obulimu. Mwebale nnyo mbalamusizzaako nnyo lwesobola kukola mu programu emu eno naye mukulu bw'ojja ku mukolo naga ti munnakibuga wuuyo awo ojja kutegeera kibategeera munnakibuga tebirimu bya mpisa ezo nti munnakibuga wuuyo atudde awo nti chairman waffe oyo munnakibuga nabeera alina amafandala n'esente toziteeka kumpi abajja zitwala. nsanyusa okulaba mukulu Kabanda nsanyusa okulaba gwenyini gwoli wano kandaba banaye aneeyita munnakyalo ebisobize bingi. Nsanyuse nnyo ssebo okunkyazeera Kawungeezi kuba kakyali Kawungeezi kati kiro ky'olunaku lwaleero tuli mu kiro mwennyini. Ssebo munnakyalo munnange ssebo enjawulo eri ku nze naawe nti bwe tubaava mu kyalo ate ne tufaanana bulungi okusinga ab'omu kibuga. Nze naawe kuba kati omuntu bw'ava eri n'atulaba ffe abali wano alabira ddala nga Nalukoola ye munnakyalo enfaanana alabira ddala nga kati kweganga abaana bataddeyo wali ku TV ne baleeta ne Nalukoola ne batuteekawo babiri balaba nga ega nti ng'ono ku booda ne Congo kwega balabira ddala nga sina wa ku kyalo kino ekyokumpi Emityana wano ewamu balaba ng'ono oyeri mu nolwekyo naye ssebo njagala kwebaza olw'okutukyaza era omukulu mutegeeze nti ne bamala bateekawoko embeera y'emisanvu nti tewali kiyingira Kampala okumala ennaku 4 abakulu bonna bayinza okukakasa amaanyi g'ekyalo. Ne bateekawo emisanvu emukono, ne bateekawo emisanvu eruweero, ne bateekawo emisanvu ebujuuko, ne bateekawo emisanvu ensangi nti tewabaawo kiyingira lukakasa amaanyi g'ekyalo. Tolya, tonywa,
nembeerawo gyobeerawo nga gwe ng'omuntu ekyukira ddala. Mwana mulenzi owanya ekyalo. Ekyalo era wokakasiza nti ekyalo kyamaanyi. Okutandika ennaku z'omwezi nga 22, 23 n'24 Desemba awo bwolaba emmotoka ezibeera zigenda mu byalo nesinga omanye ekibo okunyumirwa kubeekampa yeno kankubuulire ajja mu butabaawo nga 25. by the way temunfuna obubi ekyalo sikyogeddeeko abantu bo bakulaba nze namufunye edda bubi kubanga yina kife bannakyalo tetujja genda mu ggulu oba nawe wamuwulidde yaga nti kife bannakyalo eggulu tetujja digenda naye nanyumya ku buyumba bw'otuuka gyakiikirira egyakiikirira bulijjo gyasaba akalulu gye bafuuyira ebiku binewuwe nimba kubanga wano mukunoonya akalulu yagamba nga nze ngenda kufuuyira ekiku mukati atandise kuwaayiriza balamusiza bannakyalo bannanga beekasambya benkiikirira mu palamenti baagala nnyo mwebale ddala okubanga mulaba kwebali balaba kati bannakyalo tebavaako bali ku TV zaabwe mbeera yonna etambula. Mukama Katonda abawe omukisa era abakwatireko tuyingire eggulu nga bano bannakibuga bebali mu kibuga kyabwe bebali mu kibuga kyabwe. Kale kambikomyawo mbanaja bitwala wala nyisegene kambikoyozayoza Uganda Cranes ogenda giyozayoza naawe gwe bonsinga njala kuyozayoza bannakyalo bagisooke Uganda nti omanyi bw'olinya ziwuba zino guleka tolinya wuba sina sente ntambulawo obutambuzi. Abantu abavubuka abavuga wuba awo bwebabuuza abakuzaalawa banzaala kawempaawo omanyi ffe bannanyi kibuga wano banzaala wano Mengo basigala kuvuga wuba bagabe bagende mu byalo balime yozeyoze Uganda nanti awo embadde nzija nti ndabye bannakyalo bangi nnyo abazze okuwagira ttiimu yaabwe mwebali nnyo mwebali ku ddala. Tukyalinamu akakisakisa ak'okukolifayinga ogenda mu World Cup okusokedde ddala bukyalubanga lwa mindi ku luno tulabawoko kubanga Guinea egenze era tukyali mbibalo Guinea tubadde tulina obubonero 12 nga Algeria erina obubonero 18 kati Algeria egenze nekola draw mu bintu ebitategerekeka ne Guinea ffe ne tugoba ne tuweza 15 kati erina 19. Somalia gye tuzanye gye nazanya Guinea naye si yenyangu so bwe bakola draw ne tugoba tuba tuzanya Algeria ewaabwe omupiira ogunaasembayo ogwono guliko obugombe ono akitegedde guliko obugombe gwennyini ogunaasembayo. Olwekyo tuyongera okusabira ttiimu yaffe ya Uganda Cranes oba oli awo ekiike mu mpaka okubiri tewaliyo playoff gyazanya tebiriiwo wano mu World Cup. Nsanyuse nnyo okulaba era bali kujja wano mukulu Kabanda n'abeekasambya mumanyi gye bali bulungi bategese tulaba era bagenda kubeera programu eno abanagobeera programu eno muli omuvubuka bamuyita Kawoowo Vincent angaye lwenajja nkuleetera enkoko angaye omusajja oyo akubiriza programu bulungi mukakkamu bw'onaaba oddayo ku mande eri nti ekasambya nveeyo Kawoowo Vincent Mutagubya ali mukasambya town council webale nnyo bali ddala samuletera ezuba muletera omuguunwa gwa Sseggwanga guno gwennyini guno ogulya mu lusuku yo mukyalo kubanga agiretera munnakyalo eta zino ezammwe ezikulira mu wiiki. Mbadde ndaba mukulu ono abadde wano mukulu Fred Muguzi ono obwongo bwange bukyaŋŋamba nti gwe mansooka n'empuroguramu eno kubanga nga toyanjudde mu P2B buweekule mbadde ngenda mumwanjula bulungi agambye omanyi agambye bannange mu P2B buweekule agambye bannange
mponye yetawulidde nga njogera ku bannakyalo naye yandibwesooka. Mukulu mukasambidde sebo nsanyusa okukola mu pulogulaamu nange mukada webale kujja amina naye bajja bakuteekako ono ssabawandiisi waffe byebyo byayogera sabawandiisi ate wamwe tetukkirizibwa nnyo muddamu namuwaka abakya PRU seetaka muwaka oli wa PRU ono looya waffe ku position ndoza nze wa PRU nzekka siwulira naye mulala kitegerekere nga bwe yavaako ku position omukulu wa PRU yabawa amagezi mwenna era ndowooza ge mugoberera nti musooke muwagire Pulezidenti Museveni amale okuwangula ebirala mujja biraba oluvannyuma. Kyenjagadde okubuuzaako naawe oliawo naawe wagira Museveni kati Pulezidenti nkati nga mukulu wa PRU bwe yabalagira amagezi nagawulira kati gwolina kulinda ngeri lunaku kirwe muwakanya nange sinalufuna keberenga yagawulira naye nagawulira. Mukulu muguzi kyembadde njagala okusookerako puroguramu eno twogedde ku buyufu obulwadde butambula ensonga ebaddemu ya ssente. Ekitongole kyokulira kyoliko ekya NGO ekitongole kyobweninakyewa kyekikwata ku ssente ezizze zibeera mu byobufuzi n'engeri gye zirina okukolebwamu nga bwolaba butuuse wano obumyufu bulimu amaggwa gaabyo bulimu ebizibu byabo naye bugenze mu maaso era primaries weziri era nga 23 tugenda kunominatinga president na24 tunominatinga abeesimbe kwa president. Olina ndowooza ki ku kigambo kya money fuluusi ssente okubeera mu byobufuzi? Muganda wange webale nnyo nga bweyogedde kulembera ekibiina kya nakyewa omulimu gwe kikola buli lunaku gwa kulondoola nsimbi mu byobufuzi n'ebitongole bya gavumenti. Tuize tukikola okumala enfunda eziwererako ddala electoral cycles eziwererako ddala naye kati bwetunula ebigenda mu maaso naffe ababirondoola bwetutuuka netugamba nti leero ate kino kiyinza okuba kisusse bwe kyalibadde nga kikoma. Kakano kirina okutegerekeka nti kizibu nnyo okukola ebyobufuzi byonna ku nsi ku lukalu luno nga tolina ssente. Ebyobufuzi bitambula na ssente era oli bwakwata ssente naziteeka mu byobufuzi nazikozesa aba talina musango gwazizza okuleka nga avudde ku kuba nti azisaasaanya ku bintu byalina okubisaasaanyizaako n'awaba n'ayingitandika okuba nti kati ali mu kugulirira balonzi kukozesa ssente okutabulatabula. Ordinarily essente wali badde ozikozesa okweyogerako okuba posita okusasula abakunoonyeza akalulu okutegeka enkuŋŋaana zo meeting kakuyegezo gula amafuta naye bwe tutandika okulaba tuze tulaba nti bava ku mulamwa ne batandika okukozesa ssente mu ngeri erabika okuba nti etyobwala butyoboozi ekinyusi kyokulonda ng'omuntu agamba nti okulonda kwakubeera ku layini n'atandika okukwata ssente n'agenda nga azikasuka bukasusaati n'aba nga alinga ali mu katale nti agula matooke. Ndowooza kati awo bw'abeera nga asusse bw'alina okukoma. Kati bw'otuuka mu kiseera nga n'abagenda okulonda bavudde ku buvunaanyizibwa bwabwe obw'okulonda ne basalawo batwale ensimbi oba ebirabo bya Nalukoola olwolekebwa mu akalulu n'abaatira baba bavudde ku mulamwa. Kati tuba nga tuli mu mbeera nti esimbi abanoonya akalulu n'abaagala bwe bakanoonyaamu bonna omulamwa baba baguvuddeko ne badda ku nsimbi. Byetwalabyo ebigenda mu maaso nga n'ekimu ku byebireetawo ensimbi bwe ziyitirira okuva ku mulamwa ne zigenda mu kugulirira obuguliriza abalonzi. Wavaawo obusambattuko abantu ne beekubagana enkokola ne basikangana ebitogi ekivaamu n'ekinyusi kyokulonda ne kiba nga kikola ki nga tekikyaliyo.
waliwo twetandikawo obudde kyetulina okukola tuli ku stage nti amawanga mangi ge twakoppako eno enkola gye tuyita demokrasiya bye tuyitamu gabiyitamu naddala nsinga nnyo okutunuulira eggwanga eryatufuga wano nga ettwale erya Bungereza mu myaka egya 19 bayitira ddala mu kye tuyitamu kati nti abaali beesimbawo bakutuuka ekiseera nga tebakyatawaana kwogera biki bye bagenda kukolera abantu oli akwata ssente ze n'azimansa nga balaba bazimansa kati ne balondebwa ne bamalira ddala emyaka egiwerako Bungereza ne Ireland ne bamalira ddala eggwanga eriwerako nga demokrasiya waabwe yadobonkana naye ekiseera kyatuuka ne bakivamu era balina bye baakola so ndowooza ogenda n'ogamba nti kantunuulire society yaffe katunuulira society yaffe tube tweyogerako nga bannakyalo naye wadde ffe twavaayo bannaffe baasigalayo era bw'otunuulira statistics zikulaga nti ebitundu bya bannayuganda abakyayimiriddewo ku bulimi biri ebitundu nga 75 okudda waggulu kakati eggwanga bwe liba lirimu abalimi ng'ebitundu 75 bakuva buli balimi 10 omusanvu n'omusobyo bayimiriddewo ku bulimi kizibu nnyo okubeera mu demokrasiya agenda mu maaso kati bw'okuba mu tooki emabega olutambi n'otunuulira gye twajja demokrasiya ebiseera bwe babeera nga abantu baabwe ebitundu 75 ku 100 babiri mu bulimi gyali myaka ki ogenda okwetegereza okuzzaayo layini okuzzaayo egundo ogenda okulaba nga gyali myaka nga tebanayingira mu kye bayita industrial revolution kati awo nebabuuza nti biseera ebyo balina bufuzi ki kati ogenda okwesanga nga balina bakabaka baabwe balina obufuzi bwabumbula kati nebabuuza nti oba ffe ng'eggwanga tukyali bato tetulina kukula kitumala nti omuntu omugamba nti genda otwale ebbeetu lyo ery'okwetaba mu kulonda omuntu anakukulembera ye n'asalawo afuna essente n'ava ku mulamwa n'alonda omuntu ate bw'atamuweereza ate n'akukkuluma mate kinyagala okusabamu tuveeyo mu industrial revolution tujje uganda ezze ogiraba wano engeri gyetambuddemu n'ebyobufuzi engeri gyebize bibeeramu sente ezibadde zijja mu byobufuzi bukyanga tutandika bukyankaaga mu 2 okutuusa ku mwaka guno we tuliwo kati olaba zikka busi oba zeyongera bweyongezi mu maaso kakano sente zeyongera bungi fe twatandika okukola omulimu guno twatandika ku kye twalaba mu mwaka gwa 2011 lwaliwo okwekalakasa okwawo okutuwaaka ng'emiwendo gy'ebintu gyali gipaaluuse ye twagenda okitegeera oluvannyuma nga omugenzi gavana Mutebire atubbirako ku kyekyaliwo naye ng'ali mu kwevuma nti ebisajja bambuzabuza eteeka sente mu kalulu ekyavaamu inflation kakati esente zize zeeyongera okuva omwaka ogwo esente zayingira ezize bweyotegereza esente zitandise okuyingira mu kalulu kaffe nga tugeze mu bibiina ebingi 26 211 nekitandika okutegerekeka nti bw'okozesa sente actually zikola 216 olwo zadda okunywa 221 sente zize zeeyongera buli wabadde tuva mu kulonda tubadde nga tugenda netubuuza ababaka kujjako eno palamenti ye14 tetwagibuuzizza naye nga ababaka bonna bakugamba nti singa tuwabawo kikolebwa kuba buli tugenda mu kalulu ne tukavaamu ne tuddayo esente zetusaasanya ziba nnyingi nnyo okusinga zitwasaasanya luli kakati buli esente zisaasaanyizibwa nga nnyingi bwe ziti abakugu mu banka ya wakati central bank bwe batakozesa nnyo obukugu kulaba nti economy tenaabuuka tetataagana kubanga bwebeera nti esente ziyise nnyingi nnyo nga mu kaseera katono nnyo ne ziba nti sente nnyingi nnyo ate nga byezigula bitono oluvaamu ng'ofuna okupaluka kw'emiwendo kibayita inflation kati nga economy egwamu amaanyi aye nekirala nti buli sente lwe zibeera ennyingi abantu bangi bannakyalo bannange eyo ntira nnyo okubalaba ebyokukola babivaako ne batandika okuteega n'okwetega
eri bano abazze okunoonya akalulu babajjeko ssente kati bamala emyezi nga 6 nga tebenyigidde mu kulima oba kukola ebintu bivaamu ssente kati ate ne waba nti ne production yennyini bano abasoma economics gye bayita GDP nayo ekka kakati ssente ziba zeeyongera buli kiseera nekibeera nti nno omuntu bw'aba tannatuuka kweraliikirira bano era mbasaasira baganda bange bano bakabanda nalukoola ne bano abeesimba okubanga essente ezo nyingi nnyo nze ndowooza waliwo gwe nali ŋŋamba nti Uganda we yatuuka bw'oba tosobola toli ku ddaala nti osobola okukwata obukadde 600 n'obukasuka mu nnyanja n'otafaayo toyingira bya bufuzi kubanga awo we tuli olaba omuntu asobola okusaasaanya obuwumbi 2 ng'agenda bugenzi kukiika mu lukiiko lwa kibiina olwo bwe tunaggulawo akalulu kano akawamu agenda kusaasaanya mmeka so nze ndowooza nti tulina okuba nga tufaayo kubanga enkola gye tutambulirako bwe singa tewabeerawo nkola yonna kikolebwa kyonna kutangira bungi bwa ssente zino nga nekisinga obungi tetumanyi gye ziva ezimu ziva mu makubo agatategerekeka bw'olaba engeri gye bazimaasamasa kizibu nnyo okulowooza nti ssente zavudde mu makubo matuufu. Webale nnyo mukulu muguzi Henry ali mu kitongole kibiina ky'obwannakyewa ekikwatibwako okulondoola ensaasaanya y'omukalulu. naye gwe wamuyise oba producer yamuyise? Twamuyise. Lwaki obadde obuuza? Akuyisizza bubi nnyo. Bwakoze eki? Akutiisizza bw'ayogedde miliyoni 600 nti zezikuyamba ogenda wena okubye wano noga nti Mukama Katonda Kamanda Mukama yakumpa kirabo mu butuufu ndigendayo nze nesimbawo mukalulu kabiri okoze bubi nnyo omusajja nako esimbamuko era sente zali mmanyi zenyina okukozesa ngezo balutandooti zenkoze ebbanga lyonna n'emyaka byonna zino okuŋŋanya naziwana nga tezituuka ku ezo nekintiisa gwe n'ofuna bugumu naye n'otawangula. Akutiisizza nnyo nnyo nnyo. Yes ne bannange abali awaka mwongedde okutya mujja kuweereza meseji zammwe mulage omukutegerako. Wakitegeera nti emu ku nsonga lwaki tewawangula kuba essente tewazongerako kusinga ku ezo ze waleeta. Kati kikkiriza nti ekyannemesa kyekyo zaali ssente amagezi gonna ne gafiira awo nga ssente zigaanyi. Kati omuntu omala n'akuwangula nomala n'akulembera ng'akulembererwa kuba ye azirina ensi egenda ludda waawo mukulu Nalukoola wazibu mwe abalinaamwe mujja okuwangula nga mwekka. Ffe tulina maanyi g'abantu bakabanda be balina ssente sokwogere gwe ebimyoketetekabanda. Kakati Bwana Sseruga amazima gali nti ekijja mu birowoozo by'omuntu yenna awulira nti bannabyabufuzi oba abaagala ebifo bazze alowooza ku lukontana nga lwa bigambo. Ebigambo bya munnakyalo, ebigambo bya Kabanda, ebigambo bya Mukasambidde gwe kankuleke babeera bakola ki? Batwalagana n'ebigambo. Era ebigambo mu politics oli owaffe kanjogere ku Honorable Mukasambidde oyo kuba eyemakerere eyo ekyabangawo nga yenna anaakontana ku levo yonna oba bwa guild president oba oyagala bwa member bwa parliament bw'abayizi otuule mu tteeserezo ly'abayizi GRC otegeka ekigambo tinze gwe mulaba wano nja kunuuna ddiini w'aba students ng'ensiri bw'ogiraba bwenuuna bw'ataakole ku nsonga zaffe ekigambo. Naye ebiseera bigenda bitambula nti gwe yeesimbawo osaana ojje ng'oyambadde akasaati akalungi, gwe yeesimbawo osaanye obeere n'omuzindaalo oguwulira yonna oguzinda ebyalo ezo ssente. Gwe yeesimbawo osaanye obeere n'ebimotoka ebinaatambula naawe ezo ssente. Gwe yeesimbawo osaana obeere n'ebipande. Ebipande biri ebyedda bye wakozesa olwe weesimbawo ng'okozesa ebipapula n'obuwunga bwa muwogo. Siyenze Ewamu tebikyakolawo.
ebikola ekipande ekiri waddewaddeko genda okutuuka okukiwanika ku muti waggulu nga kiri mu mutwalo gwa siringi ekiri waddewaddeko nga kitegeeza nti bw'oba owezezza ebipande 100 akakadde kaba kagudde. Ekipande tokikola bukozi wali naye okitwala ne mu bbajiro ne bakiteeka ku fuleemu ne kikwata wali waggulu. Atawasembayo oba tatuuka ku kijja olina okugula eddaala. Kati mbikiriza ebyo. Kati ezo ssente zigenda awo nga tolina gwogabiddeko wadde nti omugulirira. Naye nkubuulira ne munnakyalo atuula wano ku TV oba ku muleereetu bw'oba oyagala ayogera erinnya lyo nti gundi oyo yasaana kutumidde okukutumira obutumizi olwojja kusanga nga naye alina waakuteegera naga owaaye ggwe tewampulidde nga ŋŋamba ekigambo naye tomanyi nabameka abaawulidde ng'akutumira era ddala mesegi yatuuse bulungi nti ddala banaalonda ggwe. Kati ssente neebeeraawo okuyaayaana kw'okukwata ebifo nako ne kuwongeramu nti nno bw'oba wategese ng'ogamba nti zino miliyoni 5 gamala munno ye n'aleeta 200,000 gwokimanyi waliwo abaalumba edda akalulu kano koolaba tugendamu naye nga bwe kaggwa kali mu 221 oli yatandikirawo abalala alumba n'akyalira essinzizo n'anyumyamu nalyo abaliwo bonna n'amala n'abagamba omulenzi wange agenda kutuula ku mulyango wali naye buli afuluma omuyitako ajja muwaayo kale emitwalo 2 naye ng'omanyi baani abo n'amala n'agenda musinziza eddala kuba wano muyinza okuba mwasabye essaawa emu ng'ate liri ojja basanga nga bannya nabo n'akola bw'atyo naye ng'abamu baawadde ababadde eno ate bazze eri. Ekikumala amaanyi byebifo ebimu nga tebiriiko na musaala. Tewalabako deputy speaker waffe mukulu Tayeebwa ng'ayogera mukyali Museeke ng'agamba nti oba otya ng'osaasaanyizza obuwumbi obuwere 5 naye ng'ekifo ky'oyagala kya Seeke it is voluntary work mulimu gwa bwannakyewa bakuwaayo buwika allowance ekizibu kyatujjira ng'eggwanga ate ng'essente zo bwe zimala okuyiikamu omuntu ono aba aguze buguzi kalulu. Ebintu bino twabyogerangako luli nga sinnaba nakwesimbawo ne kugamba akalulu kano bw'obanga olio akumukamuwa amaze kuwa mutwalo gwe kitegeeza nti bw'omala omulonda alina okugenda ddemu anoonye ssente azitereke wamu oba azireetere mu akafuluusi ka ssente addemu ate abagabire muddemu mumuweeki akalulu. Kati buba busuubuzi bizinesi gye tuba tugenzeemu. Obukulembeze obwaddala bwali badde wali mwasinze okuperereza n'awangula emitima gy'abantu ne bamulonda sosa yaleese ssente n'abo abamu b'owulira mu bibiina by'obufuzi ng'agamba bantuma miliyoni bwe ziti bampe ng'ababo mu kibiina kyo kyennyini waliwo abakulu abayogedde ne beewaako obujulizi ye kennyini agamba bansaba bwe ziti bansaba miliyoni 10 nga ninawo 6 era nenziwaayo nyama ne batampa kaadi. Gwokimanyi mu mateeka nti nagula ebibbe yasaana okusinga ekibonerezo ekinene kubanga oyo yavaako bali babbe bajje nga bamuleetere bamuguze. Omuganda agamba ekisigula ennyana kiva mu kibeere. Kakati oli amaze okwewaako obujulizi nti yakwata essente azitwalira abalina okusalawo omuntu oyo alina kwetwala ku poliisi mwewanguza awedde emirimu. Bali tebatubuulirangako naye yasoose okweyogerako nti nze gwe mulaba siguliridde nnina kye nnoonya. Ono awayiriza musajja teyawaayo wabula baamusaba anti oyo bw'aba teyawaayo nga baamusaba yandidduse abuli abo obuyinza nga tannawaayo n'abagamba nti wuunansabye eki ssente mbadde ndowooza ogamba oli ewe miliyoni 6 n'ekitundu owe miliyoni 6 n'ekitundu yagamba yazisindika naye lwakuba naye alina ebibuuza kuba bagamba nti miliyoni 6 n'ekitundu kizibu zisindikira ku siringi 10 ku simu naye ye yaziwaani abaffe yazimusaba y'omu ku abo abaali bagenda omuwa kaadi
bwe yasoma ebiragiro nga bwe bitambula mwalimu essente. Nze nzijukira empapula zaffe twazitwala ngera nga njereere ku kitebe kye NUP ne ku lulinga nnoonya mu by election era natwala butwazi mpapula. Nze sirina gwe nawaayo ku ssente wangi, sirina gwe nawa ku ssente wadde n'ekikumi. NUP ekyasinza okunteekamu ssente nze gwolaba ddala. Mukulumbidde balatusookeragira kya ssente kino abamu bagamba nti NRM bwe badde ekola akamyufu kaayo bagabidde ababalonda abalonzi baabwe aba primary be bafunye akasente ne bakigerageza mu ngeri ey'okubiri nti ate NUP bwe yabadde ekola okulwana akamyufu kaayo yo tetaddeyo ssente mu bali abalonda yazitadde mu basalawo abasalawo gundi abeere ne kaadi gundi tabeera na kaadi. Enjawulo erimu nti oli agabidde bangi ababadde bamugenda omuwa kalulu ono agabidde batono era bamusalirawo. Sima bwokitegeera bulungi bwoti nkitegeera naye olirooya naye concept omuntu okukuwa ssente omuwa akaboneroko agende bamulonde. Kati tulina ebintu bye tulina okutunuulira. Ekisooka akaboneroko kalabika katunda eri gye bagenda omulondera. Ekyokubiri omuntu ffe tutera okutambula nga tugamba nti kkiriza omuntu azanyire ku lubuto lwo naye tomukkiriza okuzanyira ku bwongo bwo. ddamu mpulire ffe tugamba kuba kakati ffe tuli wano tuli mu kusomesa abalonzi tubagamba kkiriza bulungi nnyo omuntu azanyire ku lubuto lwo naye tomukkiriza okuzanyira ku bwongo obwo. Concept ya monetization of politics oba okuyingiza essente mu byobufuzi si kituufu nti kibi ssente okubeera mu byobufuzi mu demokrasiya naye nga zigenda wa kubanga candidate ono abeeranga product kibanga ekitundibwa katugeze oleeseyo soda omupya. In fact buli candidate abanga bolaba soda omupya muzibu okutunda era bwe bamukola nga bagamba awomawunga ngono gwe babadde bamanyi era njagala okutegeeza sagala byogera ku mutimbagano guno kubanga tibyasasudde kubikubira kalango naye olwaleero bw'obeera n'eddagala erisenya amannyo abantu bamala ebbanga nga bamanyi kintu kimu Colgate. Omuntu bw'aba akulinze ku petrol station nga yalinnya ddala shero ki konindidde shero toto shero kakati kitegeeza nti candidate yenna bw'ogenda mu kulonda ekyamazima obeera soda mupya olina okwemaketinga kati ekyo kintu ekyo kitwala sente zandigenze nga mbipande nga hono nalukola bwagambye nezigenda mu birango nezigenda ku mafuta nezigenda ku kati sente ekizituusa okugenda mu muntu agenda okulonda kitandikira ku muntu ayagala bamulonde atuuka n'abanga ensonga ezimulondesa taziraba n'abanga alina kuba na ndagaano gy'amaliriza ku olwo lwe bagenda okulonda afutala oli emyaka 5 gigenda kunsala kakigwere wano mu Uganda mu Africa muno ensi 2 kati eziri ranked haire mu kuteeka mu ssente mu byokulonda mwana watu Tanzania ate ne Uganda naye ensi zino 2 ekizigatta nti ensi zino 2 zonna zaalwanyisa bo kye bayita tribal sectarianism bajjawo amawanga fe Abaganda fe Abakyoli fe Abaki President Museveni amaze emyaka 4 nga abirwanyisa tenjawukana ezo kati enjawukana ezo zibaamu ebibi n'ebiki n'ebirungi Kenya enjawukana ezo bo zibayamba nti bw'osanga omusajja ow'amaanyi nga Kabanda nga Mukyukuyu
bwe mutuula naye ku mmeeza ne mukkaanya mu byobufuzi nti gwe jangu mu kibiina abakikuyu bonna oba oli nabo ku mmeeza amuke nti olusozi onoolumpa Mount Kenya naye wana e Uganda kati gabalaba Gachagua agamba nti mountains nagisiirinze obu era otuula naye ku mmeeza ng'ekyamazima oyogera ku bululu okusukka mu miliyoni 3.5 n'okweyongera kyenkutegeramu kyekiri wana e Uganda bwe kyava ku mawanga kuba edda kyalina ebibiina nga baddipi bonna bagamba tugenda kuwa ono kabaka yekka nga bawooyo nga teetaaga bagulira kintu takimu kyonna bwe baba abakkiriza mu kyagamba era omukulembeze yabanga mukulembeze nga n'ekitiibwa ateekebwamu kubanga aba n'obukulu obutegeerekeka n'obutategeerekeka era waabangawo olulyo olukulembeze kati omuntu asobola okufuuka omukulembeze olw'ensonga yonna bw'akwata akaana ne bamutwala mu kkooti naye n'afunirawo omukisa abantu abangi ne batakkiriza nti yakikoze oyo abamuyimiridde n'abamulinze wabweru wa kkooti bwe bamusitula mu bbanga asobola okulangirira ku bwa pulezidenti n'abafuukira ekizibu kati oyo atandika bw'atyo so kakati bwe twajjawo tribes ne tujjawo religion kubanga si kituufu nti okubeera mu byobufuzi ku religious basis nti kikyamu mu ku nsi ezisinga human development index nowhere tosobola kuba prime minister nga you don't belong to the Lutheran church ekyo nakyo gyekiri so nolwekyo si kituufu ne Congo si kituufu nti abantu okubanga mukkaanyiza mu mawanga agamu entayala ekibi mu byobufuzi kati Kenya buli muntu yenna yeesimbyewo endagaano zo zibeera ku mmeeza onaatuwa enguudo mmeka bano onaabawo ebifo bimeka abava wano abatutegeerera kati wano olwokuba kyavaawo kakati sente yeyafuuka tribe kakati sente eyo bwe yafuuka nga ye tribe agirina bakiyita neopatrimonialism mu Lungereza neopatrimonialism nti omuntu akozesa resources ezo okufuna eddoboozi erisalawo ku buli kintu ate si nsonga oba asazewo mu bukyamu oba mu butuufu akati sente ne zijja ziba ezo nozesa ku mabbali twatandise nga omuntu talina bulungi nsonga emulondesa kati awaayo ne tuddako nti yabuzize talina bakiikirira nti bayogerera kakati abamuli mu nsawo be bamuyamba okukola ki okumunyonyola leero naye batamanyi kwogera waliwo omusajja yayiseemu awo ku seeke naye namuwulirizaako ku leediyo ninga tavaamu kigambo kwegamba ate nga ebyobufuzi bino azze kwogera naye alina enjogera gyaba yayogedde ey'enjawulo kati oyo yafunye eddoboozi okuva mu mbeera ey'enjawulo abalonzi babaga naye asiibula atya nze wano twesimangawo ku East Africa babaka bannaffe ate nomwana toyinza okitwala ngaekyokusaaga naye ngaomala okwogera ensonga ne bazitegeera bulungi bagamba katulinda administrative statements osibula otya kakati omubaka bw'omutunuulira naye kyayogera kyennyini liba ddoboozi lyabewuwe neewuwe gwe kebeera ku kasimu k'omubaka ng'oyogera naye bwoti kaba kavuga emirundi nga 407 wabaawo yafiiriddwa wabaawo anaatera okufiirwa nga yakuba ali mu ddwaliro wabaawo yazadde temulimu mbadde nkubuuzaako nembadde nkubuuzaako teriimu at least eyo yandibadde mweri naye bambi eyo tetera kubaamu yogerako nti n'omufere abaako ng'alimba so kakati bw'oba nga omuwadde miliyoni y'essente era agenda okufuluma awo ng'eri ku ssimu ng'esigaddeko ssente za ssimu eza airtime ng'agigabye so kakati politics yafuuka bwati ensonga endala ya mirimu tina emirimu gyennyini tewali kubanga twafuna education system eyasooka nganfu era kakati nze nsanyuse gavumenti egenda ekyusa kati education system omwana ave mu ssomero ng'amanyi kyasobola okukola ofunamu ssente abantu babadde batandise okulowooza nti oluva mu ssomero obukulembeze bulimu ssente empitirivu kakati abo nabo bibasangidde eyo
bwe bamugamba nti olina okuba ebipande tetukulaba eno tonatuuka eno tonakola bwoti bwe banaatandika abantu kuba kakati tetukyafuna kye bayita pedigree kyandibadde nga kigamba nti ono okufuuka omukulembeze biki mitendera kijja zayitamu wawazaate abeera tested yakulembedde luddawa kati olwaleero omuntu abadde abalukawo obubalusi n'afuukirawo omukulembeze kugamba ekyamazima afuuka omukulembeze nga mwaba mulonze temutegedde lwaki mumulonze naye nga naye yenyini takitegedde nga naye takitegedde kati aba mulonze musobola omulonda olwokuba yawonedde watono okufa baali bamukuba amasasi nze kati abaana bazze bangobererawo banga embuwalo pikipiki bbiri zibadde zingoberera kati naye ezo simanyi oba musanga okigwa enkyawo zennaku zino okuleesa obusungu simanyi naye ebyo bisobola okubaawo oba ofuluma n'ogawonera watono n'olangirira kuba pulezidenti gwanga liremeddwa okunkuuma kati nze kaŋŋe nekuume nze kennyini kuba kati baŋŋaye bw'obeera pulezidenti maje gonna gabagago polisi yiyo motoka zikuwerekera nnyingi so n'olwekyo mu Uganda tugenda tufuna ekizibu kya ssente olw'abazisaba kakati n'abazigaba bye baba beetaaga bazigabe kati ffe difference eyaffe nti waliwo ssente ez'e Kenya nti companies ziteeka ssente mu bakulembeze n'olwekyo zitandika okusalawo omukulembeze bw'alina okweyisa oba si kyo tetujja zikuwa oluddako era ogenda okulaba ng'oyo bamusimbyeko era ng'oyagwa kakati abo kampani zitandika okubasazisaawo bye zaagala ekyo omuntu wa bulijjo afiirirwamu ekya Uganda ate abantu abanditadde ssente mu bibiina by'obufuzi be bazisaba bannabyabufuzi kakati munnabyabufuzi n'alyoka alayira nti sohere ku migoodi naye ekyamazima ng'ateŋŋanye bulungi nnyo n'abamulonze kubanga yabasasudde wano waayingidde n'atandika kusalawo kakati n'olwekyo mu mbeera gye tulimu twetaaga kusaba abaana abagala okuyingira ebyobufuzi nga muli bato manyi gwe bw'osalawo okumera erinnyo eriwanvu osookanga kupima oba olina omumwa ogunaalibikka kakati akaseera ketulimu keeko nti essente zo nnyingi ng'omunoonyereza bwabyogedde bwe biri mu Africa ensi bbiri Uganda ne Tanzania tukudde naye ndowooza tuddeyo ku ethnic communities tuddemu zirowooleza tuddemu okwenyweza pulezidenti wa Uganda twetaaga tufune kubanga ayagala nnyo debate tufune now philosophical discourse empya ethnic communities entirely bad mu political decisions is it true oba tuddeyo gwolaba nti enkola kisobola okukolamu okumalawo era Uganda bwe yatandika baagatte ezo bagambanga gundi mwana wa mwami mwana waani teyasobola tukulembera era nkasita tewali yalinnya nnyonyi gendayo nga talina community ye mwava nga yalulimi kati ojjawo yaki onagambye baba webale nnyo okulungamya program ye muganda wange ye Seviri lwewaffe Mityana bandabiriza ku kyakadi buli lwentunuulira Muwanga Kivumbi ngeri gyatambuzaamu enjiri yaba incumbents ku kaadi za NUP nsigala neewuunya obunafu tutandikidde era ne wetuli era kiki tugenda okukola ogenda mu maaso simanyi lwaki ogambye Muwanga Kivumbi yekka naye ye mukulembeze w'ekibiina ekyo mu kitundu kyaffe ekya Buganda agaye mwebale nnyo abagenyi baffe okujja mu programu ono awagira Honorable Mugisha Patrick ow'Emityana omunalwanda wa Kabaka gyasinzidde n'akubira nampeereza message eno ene message eno gyenina sewo munnakyalo we batuweereza abakulu abo mbalamusizza Honorable Nalukoola nkwagala nnyo olw'okusenka obulungi ensonga Ddungu Nakaseke era engalo mpandikira mu nsukola eyo olina omwagala kituufu nyompe emu ku nsonga ekutuuse ku mutima gisomera abantu basobole okitegeera okusingawo njagala message ziri nyingi njagala zibojjabojja mu katono sabe batuweereza Honorable Kabanda yebale kutuukiikirira bulungi mu palamenti nze Kagwa Andrew Enakasagga Kasambya omanyiye Town Council okay Town Council okay well done sir Mr. Siruka
nkukuliriza mu puroguramu eno era nkwebaza byonna byetukolera n'abagenyi bebali kujja awo bajja whatsapp honorable nzani gwenze luswa Dani Luswa Kiwaruka wano enakuwadde siruga mwogera ku byabufuzi n'ensimbi naye awo kisingawo eri eggwanga lino okimanyi nti owa poliisi okyusibwa okuva ku station eno okudda ku station awala naye asalawo okuwa enguzi bakamaabe omuno okutugenda ku luguudo roadblocker akola ebya traffic abayina ensawo y'amanda gyalekedde mukamaawe bizibu nnyo ebyobufuzi bina bituuka ne Uganda etuuse wala mukulu Kabanda webale kuneewuunya waneewuunyiza nnyo wanjereze n'ogamba nze kyakujereze nalabye otidde nnyo walabye ntidde nnyo kale muto wange bayogedde olukaaga wano nti bw'oba oli lwedde odusula mu nnyanja neŋŋamba nga luggyewo n'otya olwadde tebagaba lisiiti kyogamba honorable Kabanda akwewuunyisa nga akujerezeemu ndi mujerezi nedda baba nedda sio ekinyamba nze mwanjuzi wa program so mbe kibulo kiddamu ne muddamu wansi se bwe sula dufuna lukaga lwensula mu nze bwanjerega nsirika busiri asobola oddufuna kaakati gwe tukozette okujja ssente mu byobufuzi neyanza nnyo neyanzege mukulu wange honorable Fred Mukasambidde atemyetemye bulungi naye wekiva kwe kuwulira mmeka z'ogenda okufuna singa onoobeera oyiseemu awo obuzibu bwonnaawo we buva kasita onaagenda okukulonda amanya z'ogenda okufuna eri awo mutawana wekolaki kubanga waliwo abaga nti mu seeke temuli sente mu seeke mulimu authority obuyinza byanjawulo authority n'obuyinza power ne authority if you have authority to authorize bw'oba ono w'essente mpulidde azoogerako oyinza okubeera wano ng'oli minisita naye nga tolina power to authorize. You have power as a minister to go and represent your ministry oyina signature naye bwe bigendamu ku ssente who authorizes kati oyina authority eno museeke waliyo authority nti omuntu aba ayagala ayingire wali asalewo ani anaabeera speaker oba nkenga asalewo ani anaabeera deputy speaker asalewo ku ani anaabeera commissioner wa parliament asalewo ku ani anaabeera presidential flag bearer nti newankubadde tajja kuba nnyo nasse y'amaanyi naye at least wali mu kusalawo nti yaleese ekiteeso nti gwe oba ogenda mu maaso at least naye ekyo kimuyamba. So tutunuulire nnyo kiki omuntu kyafunamu singa n'abeera afunye ekyo. Era abakoze interviews bw'oba ojjuza okunoonya omulimu bagamba osuubira kufuna sente mmeka mu mulimu guno gwe tugenda okukuwa salary expectation. Bw'oteekawo ezisusse ze bagenda okukuwa aga nti ono sente zayagala nnyingi tunamuwa omulimu ayinza okubba ekitongole nakikuba wansi kubanga sente zayagala ki. Era muganda wange akyogeddeko bulungi nnyo ebbula ly'emirimu. Lwaki ekifo kati ekisinga okuvuganyizibwako ennyo mu Uganda kya bubaka bwa palamenti? Nsonga eriki nti akasente akaliko abantu balowooza nti kangi. Akasente akakola ki? Era kyova olaba ababaka ba palamenti abantu abasinga beewuunya ate lwaki babeera nga tebalina ssente.
1 mbaka wa parliament bw'aba afuna miliyoni abi omwezi bw'abajja naddala ffe banva mu kyalo bw'abajja okwesimbawo yeewola yeewola 600 si buganda kati kyekitono 600 afuuke yeewola 600 akoleki afuuke kati bwajja Kampala ate abadde talina nawaasula kiba kitegeeza alina okufunako ko wagenda okukola ki okusula kati engeri gye yakajja ate asibira matugga kisinziira ku mukwano gwe gwasoose abasinga bapangisa nnyo okukuba eriva ewaabwe nze ow'emubende mpangisa bujuuko obwongo bwange bwonna bubeera mubuga nti bwe naaba nva emubende ntuuke bukyali aziifu nti buli lunaku nja kuba avaawa bujuuko era buloba eri wala eri ku Mwenda ow'ebulenga yasembedde eri baga nti omanyi bwe mba nva mu kyalo ntuuke bukyali ebbira naye erabira nti ebiseera ate ebisinga agenda kubimalawa mu parliament kati n'omusanga mu jjaamu ng'asumagiridde namu agenda bujuuko addayo eka ali mu sente zokka zayonoonera wano okudda awo bwebwo bwennyini tewali kirala kati ate n'asooka agula essuuti n'asooka bw'aba yakajja n'asooka agenda n'ayeewolayo n'asooka agula essuuti anti ye kati tayambalangako yakakadde kati n'agula eyakakadde zimasamasa bwe ziti n'engatte ezimasamasa kati bw'atuuka ate mu palamenti jjukira yagula kivandulo yagula za miliyoni ngaaga nyingi n'agenda n'apangisa ebujuuko n'abeerayo n'anyumba kakati awo 7 terigize 87 mu kusula aguze ku ntebe apangisizza ate abantu babuloka ddala emyaka 5 kubanga nga kati olaba bwasasula 5 ate bwajja mu palamenti n'asangayo bahonale bonna Lukola n'amutolera salaamu nga naye essuuti zino zoyambadde nga zabalalamu kyetola nti no zikuswaza n'atugira bwati kyekka ziryaga kati nti naye yo gyobeera wa nti bujuuko nti obeera otya ebujuuko nga wala kwange keteeberezaamu amafuta gokka gooteekamu okgenda ebujuuko abedde najjeera tasinga tyankutwale nkulambuze ku apartments ze najjeera ogenda okulaba ennyumba eri gyobadde obeeramu olina gwoyita nokkirira bwoti nogenda kati suuti zirizo zosooka okuvaako ga nti zino zo ddala bwe naatuula mu bannange bagenda okunsekerera kati osooka oba obukadde 7 bukoze ki bugudde osenguseeyo kati ozze mu apartment ye najjeera wayiseewo omwaka baga nti naye kakati abagenyi bo bwe bakukyalira ddala nga bakusanga mu apartment lwaki topangisiza sitandi alooni n'obeera wekka n'olabika ng'omubaka n'apartment naye nogikola ate biri bagamba naye byobadde mu apartment nebyerito bireeta muno kubanga zino ennyumba ndala nnyo kati ate weetaaga ku mmotoka ebibiri wasasula looni eri y'olukaaga jjukira weewola ojje okyabanjibwa noddamu ne weewola kaakati ate bano bonna abaakuteekamu wano mu constituency naye omusajja ate olaba gweyogerako oyo yeewola naye n'abala beesimbawo naye beewola tebawanga kati ndikuona yawangula yekka kati tunulira ekizibu kyoli ate kyaliko kati ate banna abamuteekanga musente baga naye omusajja mutumukubira simu sikyo yatuuka kwesa kyafuusa ekizibu naye nga ye kyaliko ye yakikoleki ate bweweereza emitwalo 5 mu kuziika nga MP
Omubaka azze ate bw'oba omuntu nga yakukiikiridde nga alina sente entono ebigambo biba bingi kubanga aba atyo zanjula. Omubaka era nga bwe mumanyi yakagendayo ate ennaku zino omubaka era nga bwe mumanyi paalamenti badde tennabasasula kati era ng'embeera bw'eri era ono abadde muntu we nnyo akubagiza n'olubugo lwa 5,000 genda obuli amaloboozi eno omubaka ayina ennyimbe kubye twamukolera olunaku ayina ennyimbe mmeka 10 egyo 5,000 kati bwaziika buli lunaku ku 5,000 obwo obukadde 10 n'obwo asigazaawo 10 n'obwo kati bwogenda okusaba omubaka pesiripu ye ng'eriko 20 mwegi ya papa n'ateeka sente mu kintu kyatasoose kukola ki tebabasomesa nga mugenda okutandika okera babaka anti gwe omuntu aba akulabanga nga akugerera engero z'Abaganda anaggoba ku nswa abatawulira anaggoba ku nswa mbutoli omulalu waviirayo bwati okuddamu ate okunoonya akalulu akadda bino byenjogera true story n'ababaka abalala bali mukunda babimanyi era omu ku bo yeewonale bonna lukola kubanga bwe bakuwa ate sente z'emmotoka zo zikufuukira ekizibu bwe baateekako message bano abaabukedde be basooka ogiteekako ababaka we twogera bafunye 2 kyaki ezitanaggwa zaasibiranga mine box g'abantu waliwo neeno tenaggwawo nalebone bweweerezayo miliyoni munaga ku 2 ku 2 kubona tekuliko kika kya mmotoka wadde ate bw'oddayo n'emmotoka lawumu oba ziriko hipusi wish kane omuntu ne bamuwa miliyoni siye ne bamuwa miliyoni 2 yeri akenjawo oguleeno ddala nene beerabira n'ekyaki ze bakola ze bakusindikira kati ebbula ly'emirimu ekyo nakyo kizibu ky'amaanyi. Ekizibu ekirala kyenjagala okusembyayo Honorable Nalukola abadde nga akyogerako katono bwe yali tannalayira waliwo abaatandika n'okuteekayo ebipande by'NUP nga basaba tiketi ye mwennyini n'okulayira tannakola ki tebannalaba asobola oba tasobola kati kiba kitegeeza tebali ku buweereza bwe bwagenda kuweereza mu palamenti wabula bali ku muki ku mulimu tannaba nakulinnyamu tannalayira kukwata Qur'an bw'ati naye baga nti kaadi nze nkola kamuleke agendeyo gino emyezi gy'anaagendayo ne tiketi ejja nze njikola ki nze njagala kati kuki ojagala nti alemeddwa oba ojagala lwakubanga oyagala muki ayogedde ku byobufuzi eby'e Uganda bye tulina okutereeza ennyo ayogedde ku byobufuzi by'e Tanzania byawukana ebyobufuzi by'e Tanzania n'eby'e Kenya tebyawukana nnyo kubanga bonna bawuliziganya mu lulimi lutya Luswayiri lwakuba ekyawula ku byobufuzi by'e Tanzania ebyo birimuko ku order eby'e Kenya kuteesa nali ndaba Musalia Mudavadi n'omukulu Wetangula kati ye speaker wa National Assembly Musalia Mudavadi yalinga prime minister okay baine ekitiibwa bakimuwaawo manyi oba ekifu prime secretary ne bamwogerako awo ne foreign affairs abono bombi ebyobufuzi byabwe engeri gye badde babijja babivugamu badde babivugira ku side ya Raila Odinga Kalonzo Musyoka Wetangula Musalia Mudavadi ne Martha Karua eyo nga tiimu etere nnyo okutambula kakati Azimio la Umoja ODM biki kakati bwe wajja naye bakolako ne William Ruto wakati wa 2006 ne 2010 awo babeera mu kokko naye bwe bali okwekalakasa okw'amaanyi kati mukana akalulu kano
William Ruto nga amaze okwekutula ku Uhuru Kenyatta, bano ababiri balamuzanga omuli Wetangula ne Mudavadi nga balamuza ne bali babagamba mutuwaaki bali ne balwawo okubabuulira kye bagenda obakola ki obbawa. Ono Wetangula ava mu Izeruya balinga millionaires oba ssatu balinga bakusatu kati mu population ye Kenya. Oli Mudavadi naye ali mu population ya milioni ngemu n'ekitundu gyava. Ono Ruto nadduka mangu n'aga nti gwe nja kuwa speaker, gwe naawe nja kuwa oba prime minister. Kakati ebyeri bya omuntu omu asobola okusalirawo ekiki ekitundu kasita yamanya ye kyagenda okukola ki okufuna lwa nsonga nti bw'amala okufuna ate ayinako layini ye enene egenda naye okubanga emuliirako. Naye wano Mbabazi bw'agenda abakiga ne balaba nga bagenda kye bakola nti buli district katugironderemu minisita. Mbabazi bwe yatabuka ne president awo bali omunsi we yayingirira mwenda. Kati abantu bangi nnyo abagenda okufunamu si lwakubanga bagenda kutuusa obuweereza n'olwokubeera nga baweereddwa babeeko omuntu gwe bagenda okukola okunyiga. Politics ekimuleetamu ebizibu ebyo byonna bantu kutegeera wa gye tulaga. Mukulu yakyogeddeko wano katono ng'atandika ng'amaliriza. Opposition bo gye bayombesa ekigendererwa kyabwe kyo kati kiki? Kutwala buyinza oba kukakasa nti engeri gye kiganye leka ne munnange ono alyeko yabadde akigyeyo bulungi nti kwegamba waliwo woogezesa n'oga nti naye omanyi ekintu kino kyo kireka kikoze eki kiganye naye leka kireke kgenda nga omuntu wange tannaba kukola ki kulyako kubanga bwe tunaalemera mu bya struggle bino omusajja tuyinza obutamukola ki obutamusobola n'olwekyo kye tugenda okukola Nubian naawe tiketi natukuweeko wano wetuli nakawa wano naawe Nubian naawe kwata kubanga bino ebyokujjako omusajja ebyo birabika bikoze ki biwanvuye kubanga nalabye ejjuuzi nambuuze ku TV mungagamba olaba abasajja bano baali baagala kuleeta etteeka nti naffe okulonda leader of opposition akakakisanako nawo bakatuggyeko kwegamba ye mu bwongo bwakimanyi nti ne mu palamenti ejja ajja kubeera mu opposition naye at least akakisako okulonda leader of opposition akoko bakakole ki kali akafuluma kali kemabega wali yes nti akakakisa nako kwegamba ebigendererwa bya political party gy'olimu nabyo bidetermininga kikulu ky'obalaba omwana atudde mu election managing committee agati after all n'omusajja yatulema gwe mpaya abiri nze tikiti ngikoleki naawe ogenda ofune wokolaki wooliira ono naye olumugira naga nti naye gugu bwona ogenda mubyambabazi bino biyinza obutabijjaamu kantu gwe kwata bwa minisita bwo gwe kuba omusajja ffe ekintu tukikoleki tusigale nga tukikyakitambuza kati nze olaba nnyomba mukama wange yafuuka CDF sinange nyina wendiira gofaaki tukwebaza mukulu Kabanda tesebyotesezaamu entera tubitesezaamu eleyinza ekizibu bbeya nga bwe kiri era nga bwe tukiraba obwongo bwaffe nga bakulembeze mbebaza nnyo nnyini ddala mu nkoze ekigambo ekitagambika kati atugenda kudda ku level eddako and so tusigale bwe tutyo tutambule bwe tutyo oba wabeewo ekikolebwa wadde tubyogedde mukulu mbidde abyogeddeko bulungi wabeewo ekikolebwa aba tusigale bwe tutyo
byetugenda okuddamu awo nenja kusoma ku message zino eza SMS. Munakyalo leero tukoze ekitagambika oleesa abakulu bonna abateesa enteesa y'ekikulu webale nnyo webale eddala olaba mukasambidde ateeseza ebintu ebikulu ku mulamwa kwennyini wewewuyiza ssebo omugenyi wange kintu ekyo sikinenemu omugonga munene ennyo asase nze mbisomye byembisomye badde awandiise waliwo nani Seruga we batuweereza nze buli lwoleetawo ne bonna lukoola ntereera naye ensimbi mu byokulonda tewakyali kikyuka nze nsikombi erwamaggwa yagamba kisigale nga bwe kiri tunalabire Katonda yanalabi tusabe busabi Mukama n'amanya nagambye wale kuweereza Sebayiga James ndi busiika ebyobufuzi mu Uganda birimu okweyagaliza kungi omululu n'ettima n'okwagala ebyamangu tosobola kufuga ggwanga nga nammwe mulemaganye okukwatagana kati mufuge abantu 1,45,000 abasinga beerayirira okukkiriza ebinaava mu kugaba kaadi naye bwe babamye kaadi ne bagamba tebagenda kwesimbawo ekizibu nnyo simba nnyo empeereza yammwe mwebale nnyo mwebale eddala gwani mukama wange mukama kumuzayani ono erinnya linoonya siraba mu meseji nenja sirifunye omukulu ono aweereza meseji Honorable Kabanda ayogere kyamanja nobiyaniri nze nja kimuwa nze Kalumba ndikireka olina kyomubanja obyogerako bwogere kadde mu buzima mangu ako singa tewabaddeyo kwekalakaasa eri gye bamugabidde mu kaadi sandifuddeyo naye mpulirayo kwemulugunya ndeeta amaloboozi g'abantu b'NUP okuba webale kukiikira b'NUP mu pulogulaamu mugambe yali atudde wano be batali bamativu webale pulogulaamu museruga ndowooza kyekiseera wateekebwewo essomero ly'aba leaders ku levo zonna ng'omuntu yenna okwesimbawo amala kuyita bigezo tukooye okulemberwa ba amacha ndabira mwami Mbidde ne mwami Kabanda nze Peter nsinzidde mukono Jumbaddeo Katiko Mityana mutugamba amaanyi gali mu bantu ne mugaba kaadi mwafuuse bannakyemalira ku luno NRM egenda tuwangula nga mubireese agamba gwe mukulu nalukoola gwoliwo ku bantu abali kwekyo nja kumuddamu muddemu mukama wange kaadi tebasobola giwa bantu bonna balina kuwaako omu ku buli kifo anti oliaga nti muwa asaanidde anti ate era akakiiko kalonda bwe katyo kati gwe kyolina okukola kunoonya akakiiko ako bw'oba olaba tekakola bulungi akatuula kaayitawa okukatuulako kuba gwe olabika okasobola gwe neyayitawo akatuulako nino ogwo omulama tugendeko alondebwa ani amulonde kadde anti gwalulala naye oba sigwatuula kakiiko sigwaleero munakyala we bali kuweereza nakweta baami abo nze sinenya muloozi kusaba ssente kubanga abeesimu bonna banoonya mirimu ensonga lwaki buli gwe wamma kaadi awanda muliro okutuuka kwagala kwabuluzaamu kibiina kye Musa nsinzidde Namagombe bwala Seruga sooka oleke kati oli kyamusa kifaanana ng'omusajja yagamba nti singa kale nawuliriza kitange naye saamuwuliriza kono nawe yali agamba ki anti saamuwuliriza Kigozi David yawe Makinde eyaleeta ebya kaadi mu bibiina by'obufuzi naddala mu biseera nga corruption is the order of the day yakola nsobi singa tewabaawo kikolebwa ggwanga lyandifunye abakulembeze mu byobufuzi ababi ennyo tebasobola tukola tufuga mu ngeri etasaanidde Charles ntegeereza Honorable Kabanda atuwe ku ssente abavubuka patriotism gye tuli omwoyo gw'eggwanga I am coming for that money awusabye atugenda kuzinona wano ze sizirina tagenda kuzinona mugambe nti omwoyo gw'eggwanga toyagala ssente bw'oba oli wa patriotism olina kwagala nsiyo kitegedde okugamba ate oli wa patriotism ate ogamba mumpe eki sente
Sepuya Crispo ofuuse Sauda Madad Emende sub county honorable Lukola alimba munupu kadi yaabwe yakugula eyene waffe honorable Segona slogan ye egamba Busiro East tetundibwa ekituufu NUP eba efuuse nga business nayo kamukomye message nyingi mukulu kiyimba bale kumpa message n'empanvu kikomezaawo ndowooza message yo ngituusizza. Haji Luwalira munywanyi wange Haji gyali owebuyikwe okutegeera enkola y'ebibiina by'obufuzi eri ababikulembera n'abagoberezi ku by'obulamu kino nno kijja tusubya abakulembeze abagasa. Mwami Sserugaba yatuweereza nze Mugabi Joseph ndi wano ku Sali Quality Chapats e Kalungu kwendi nnyo ntaddeko akabinkano naye ekituufu kiri nti ebyatuuse bw'oba tulina ssente wamu na bukodyo obulala bwe bakozesa okuwangula akalulu ebyobufuzi ogiro bivaako bukodyo ki webatwa amagezi aweza message sisotasobola kuddamu kunze oba gunaba mulamu mulala nagwo obukodyo nabaddeko mu byalo by'e Kalungu eggulo naye nga bakuyege bonna bawera obutalonda ba MPs abatalina kyebabakoledde ekitegeeza kubawa so si kuteesa mu paalamenti ssente ezasula ba MPs zikenderezebwe ddala zibe wansi bale kufuna maanyi gesimba mu byabufuzi nga tebali ready. Godfrey Mwanje Director Primary Bright Africa Primary School ekyabakuza Masaka yatuweereza message. Ngenda kuzimaliriza message mu Nsaasire munnakyalo we balituweereza baleme kuzanyira mu byakulembeze. Majidwe Senyi omwalo yaweereza message. Nice time sebo nsaba ojja kumpaawo ku Haji na Lukola oba ku nnamba ye kubanga alina byenjagala okumugambako enemesiri wali mpereza eyo tuli ku program era nenjikuwa essimu ye nayogera naye yenkola entuufu y'abasajja ab'ekitiibwa nga ggwe ye mukulu Sseruga muli bazibu mwenna ne mulema okusaasirawo nabo Nalukoola olw'okufiirwa Nambooze olw'okufiirwa ku kitaawe ebyobufuzi nga bizibu. Nze Matovu Mugabi ogenze wala nnyo ate naye tamusaasidde nawe tomusaasidde onegeza ate nze ffe baatenda ogenze wala nnyo okufiirwa oyo abajjajjange tomusaasidde nnyo mama Nambooze Mwanyereza Nambooze mukwano gwaffe Nambooze okuziika kwankya omugezi wera muziiko Nkoowe ku lwa Hoima. Okay. Sebo webale kutuweereza Honorable Kabanda yebale kutuukiriza bulungi kutukiikirira bulungi mu Parliament. Nze Kagwa Andrew Nakasagga Kasambya munakyala nkulamusiza nnyo nsaba otusabire Secretary General wa PLE atunyumize akamyufu ke Kasambya wava muno Stephen Namayibwe Mukono sebo akawulidde kamyufu kikamu kamyufu kyava wa kamyufu kaba kamyufu katwe wali ewa kamyufu gwe bwulira ekigambo akamyufu kaba kamyufu era kakumyusa amaaso ogenda ne gakumyuka olareje kamyufu kaba kamyufu Nigeria agamba if the heat is too much for you get out of the kitchen. Okay. Yes kamyufu kulamusiza kona Nalukoola bwe mulaba siseetuka kubanga mumatira webale kumatira gw'eddungu we Nakaseke yaweereza message mebali nnyo ensomyeko ezisoboka endala zinnemye n'ensomyeko ezisoboka. Mwami Sseruga webale kutuweereza abakulu mbalamusiza mbuuza wano Nalukoola abantu be bamakaadi bagamba nti babasaba ssente twala kumanya ani asaba ssente mu NUP. Ekyokubiri lwaki ebyobufuzi bya Uganda bikolebwa na ssente agure asinzidde kyengera ogenda muddamu oyo kati Kalumba Sulaiman Alifu Salongo ekijibikwe abalonizi b'eddembe tebalwa kukayanira kaadi olaba bagenda n'awangudde tebafa kwaka lwanidde kaadi Goldi wa Nuupu Haji Lawyer
Nalukola mundabire ebitabo byonna bimazeeyo. Kaziba Moses obujulizi bwe buli kaadi batunda ntunde ebya highest bidder ebikola. Kaziba Moses yabigambye ebyo. Kamali Kansembere ono Suluga batuweereza nze hid emakindi nze neewuunya abantu abanenya nompo mu ngeri gyegaba kaadi baagala ekola nkola ya NRM nze nkomyawo. Nalukola endala nazisomedde endala nja ziteeka ku nteeseganya endala etambulirwako eya programu ya Kabinkano ku Bukedde TV. Wano bakubuza ekintu kinene nnyo. Nakugamba wano nti NRM emaliriza naye gwe naawe ogenda mu ffumbiro. Effumbiro lwe balabyemu kikulu ekisingamu kyakutunda kaadi. Ono wakyogbe bakyogedde sinze kikubuuziza. Olagenda kugamba lwaki neewozaako. Era teweewozaako kubuuza kaadi mutunda ntunde. Naye gwolowooza oli waayambalira n'agamba naye ayagalamu okufunamu mu ntebe. Olowooza aba asaaga nga bali abantu nga 6 nga baagala ekifo kimu kyabwa kansala oba kyabwa meeya. Gwolowooza omuntu oyo bw'aba taweereddwa bwaddayo eka agamba atya mukyala we, agamba atya mwami we, agamba atya jjajjaawe. Gwe yagamba nti tugenda okukwata entebe eno gurawundi nze njirina, nze munywanyi gw'abakulembeze, abo bonna abagisalawo banywanyi bange. Ne Nalukola namukubiddeko naye ajja kunjogera. Kakati omuntu ng'oyo ateekwa okufuna ensonga gyawa lwaki si ye yaweereddwaki kaadi. Nekyenyagala omanye ebyobufuzi bino tukula buli lukya. Mu Lunyanyimbe naligambye biri dynamic. Ebiseera gye bijja mu maaso tulibaako ekikyuka, naye ekiseera kino embeera eriwo nnafu n'ebyokukola si bingi. Ekirala politics we yafaanana abantu bangi balowooza nti weewali omukisa ne bw'aba tasobola byogera naye ajja n'ayimirirawo yandikwatayo. Abantu wano bafunye obwa serebu mu lunaku lumu. Oli yeeraba bwerabibwa ati mu kalabirwamu k'essimu n'agamba Kabaka Mwanga ensi n'emuyimba n'agamba wano siriirawo ekifo. Ekirala obutamanya obujjudde mu ffe abeesimbawo n'abalonda. Okimanyi nti kansala akomawo bukomi ku kyalo ng'ayambadde akatenje akanyirira. Omuvubuka amulaba n'agamba naye bannaye waliyo ssente. Mujjukire mukasi oyo bwe yabeeranga wano nga tulina tukuba bulooka naye kakati omulaba bwagizeemu. Saate olumu okugiramu kubanga boosisinkanye. Nawe nyini owayise Wakabanda bwe yakulaba wano juzi yagamba nti kati olinga nali nsaaga. Wali osaaga ate kati kitegedde yali ansiiga ebindisa. Towulidde olwairo bwagamba bwantuuza okumpi ne bannakyalo banyirivu okusiiga. Kitegeeza luli yali ampaayiriza nyini nga nyambaza eddiba ly'embuzi okundiisa. Just a suit zempya. Kakati naye onfunye nti wateekwa okubaawo ensonga oli gyawa lwaki si ye yakoze eki si ye yawangula. Era nange bwe bankuba mbaakaawo nzija nengamba Seruga kirabika wano weewagize bwe wati naye ebyobufuzi birina emboozi yaabyo mpanvu. Ekirala politics ebyobufuzi abatudde yeeka sayansi awedde emirimu. Sayansi nti epesa lino bw'olitambuza kino kyekivaamu bw'ogiraba oti kino kyekivaamu ge mazima. Naye oli azuukukaawo n'agamba nti bya chance. Tolinaako kye wategeka kyonna ekibiina tolina bw'okikoleredde bitegeerekeka naye ozuukusaawo emyezi ng'ebiri n'ogamba kanneetabye mu kalulu ka Nalukola e Kawempe North nange ndabiseeko ndabika amasannyalaze gakutte n'ogamba ekyo kimala bumazi.